Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV nze ade Wilberforce kimo myanja obalina okuberanga ogwire balina okuberanga olaba kwati naba kusubscribinga nkusaba subscribinga twenga tutambula wamu fenna nga twekumira mu kumanya n'okugoberera amawulire ag'enkizo agali mu ggwanga lyattu Uganda. Mawulire geekuletedde olunaku lwa leero ekibiina kya NUP kyasitudde abanene n'abatono abawanvu n'abampi okulaba nga banunula Muwanga Kivumbi omukulu wa Butambala yakwatibwa mabega kaawe n'ategebwako gya butemu. Kiki bavuddeyo nakyo mu kooti biki ebikyusekyuseemu okusinziira ku ebyo bye tubadde tumanyi omukulu Sseggona naye yeetabye omu kwabo abasitudde eddoboozi lyabwe n'abagenda okukozesa ebitabo byabwe n'obuyivu bwabwe n'ofiisi zaabwe balabe nga banunula omukulu Muwanga Kivumbi. Kino kiyinza okumuwaayo enkizo oluvannyuma lw'ekibiina kye okuli George Kanso, George Musisi, okuli Samuel Muyizi, David Lewis Lubongoya, abo bonna bannamateeka n'abalala bangi ttiimu eno ogenda kuwogiraba nga bagenze obaolyawo okulaba ku mukulu ono Muwanga Kivumbi naye bavuddeyo ne bagamba amawulire amalungi nti omusajja ali gumite bulungi ng'enjogera leero bw'egamba era ali solidi. Kino nno kivuddewo oluvannyuma lw'abantu bangi bazze bakubaganya ebigambo ate kati abantu ekibiina kimufuddeeko tafiiriddwako obaolyawo pate ye kulaba ng'emudduukirira oba ng'emuyamba so nga ate yali ku mirimu obaolyawo egyamukwasa gyakulafubanira bannayuganda. So NUP esindise abanene n'abatono okulaba nga banunula omukulu ono. Ebyengi ebibaddeyo sitole tugirina njagala tugirabe bbiri naye kasooke tulabe eya kanso ey'abakanso oba ba lawyers aba NUP bwe yasitudde neweereza ekitalya okulaba ku eraba engeri gye bagenda okununulamu omuntu waabwe Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi ono tumujjukire twagamba nti yasibwako n'emirundi egiwera 5 mu mwaka gumu emabega eri mu 2020 ndowooza 2020 awo wakati yasibibwako ku bimu bigambibwa ebyokubeera nti baali bazoganya gavumenti ku biteekateeka bye yaleetanga. So si muntu mupya okusibwa si kupya gyali era kyovulaba yabagambye nti ye mugumu nekikyaliko mu kkomera era akimanyi buli kimu kijja kuggwa. Katole sitole eno tuva ku Focus TV. Bannamateeka mu kibiina ki National Unity Platform okubadde George Musisi, Samuel Muyizi n'abalala ne ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lubongoya bakedde kubissaamu ngatto okugenda mu kkomera ekitali erisangibwa mu disitulikiti y'e Mityana okukyalira kwamyuka pulezidenti w'ekibiina kyabwe mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi yakwatibwa gye buvuddeko n'abasibe abalala abakwatibwa olw'ebyobufuzi. Muwanga Kivumbi nga embaka wa Butambala Kawunti ali mu kumalaga ekisanja kye lwe yasembayo okulabikako mu kkooti yalina munnamateeka yenna amuwolereza kyokka tukitegedde nti waliwo okubuzaabuza. Bannamateeka bwe basooka okubategeeza nti yali wakutwalibwa mu kkooti y'empigi era ne bamulindira eyo kyokka oluvannyuma ne bamuvunaanira e Butambala era ku olwo yali yeewolereza. Wabula oluvannyuma lw'okumukyalirako mu kkomera ekitalya bannamateeka okubadde Sam Muyizi, George Musisi n'abalala batubuulidde nti obuyinza bw'okumuwolereza amaze okububawa. Nga tuvudde kkooti y'empigi twasanga the Honorable Vice President Muwanga Kivumbi baali kkooti emaze okuggalawo nga naye avuddewo. Tetwasobola muwa bubaka buvudde mu kibiina nakufuna instructions ze mu bujjuvu. Olwayo tuzze tusobole okufuna instructions ze ku ngeri gye tugenda okugenda mu maaso ne matazze. Atugambye ekintu kimu nti kino takyewuunya naye atusabye eggwanga buli omu akole omulimu gwe. Munnamateeka gy'ali akole omulimu gwe, omuwagizi gy'ali akole omulimu gwe, ffenna tulabe nti tulwana olutalo kuba eno struggle si amateeka gokka si yafuzi byokka wakuba ffenna gatta amaanyi. Tugenda gatta amaanyi nga bwe munaatulaba tubakakasa instructions zaatuwadde tugenda kuba ne very formidable team okulaba nti nno tumulwanirira ye n'abakulembeze b'ekibiina bonna be baakwata kaakati kuba watali ba vice presidents ba deputy presidents nsaasira ekibiina bwe kiyimiridde kaakati tugenda kulwana okulaba nti tuddamu okwetereeza. David Lewis Lubongoya nga ssaabawandiisi wa NUP ategeezezza nti ekibatutte okukyalira ku mubaka Muwanga Kivumbi kwe kumulaga nti bayimiridde naye mu kusoomoozebwa kwalimu. Kyensobola bagamba ono Muwanga Kivumbi ali strong era mugumu nnyo. Tumuleetedde
n'ebigambo ebyokumugumya okuva eri president waffe yennyini gwe mukimanyi bulungi nti aliira ku nsiko naye ate amugumya. Lubongo yagumiza abawagizi ba NUP ne bannankyukakyuka nti Kivumbi mugumu ebitagambika era naye abakubiriza okubeera abagumu. Honorable Mwanga Kivumbi atujukiza nti eno phase ya struggle gye tulimu era tukimanye nti ali strong, ali solid, era n'abantu baffe bonna bannakibiina ba National Unity Platform okubazaamu amaanyi n'okubalaga nti bino regime ya Museveni byekola si bikolwa biraga amaanyi wabula bya butiitiizi. Parliament akiikirira abantu b'abeena abawangalira mu nnyendo Mukungwe mu Buddo. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba abitaddemu engatto n'agenda okulaba ku musajja wa Kabaka Mohamed Mwanga Kivumbi. Yakwatibwa ab'ebyokwerinda Ssabbiiti gye twakakuba amabega era bwe twogerera ali mu kkomera ekitalya. Oweekitiibwa Mpuuga awerekeddwako ababaka abalala okubadde Oweekitiibwa Medad Lubega Sseggona ne Asumani basaalirwa. Tetuzze lwa kinyumu oba lwa bbula bikola kyetuzze okukola kyetukkirizaamu tewali mbeera y'ebyabufuzi esobola tujjako ekyo n'olwekyo omuntu yenna ayinza okugamba nti atutegeera ndowooza ye alina okwefumiitiriza okutono naye ffe kyetukkirizaamu tetusobola kuseeseetuka ku ekyo. Tukola ekyo Katonda kyayagala tukole, tukola ekyo obugunjufu kye bwetaaga tukole, so tujja kukola buli ekiri mu busobozi bwaffe tulabe nti munnaffe afuluma. Honorable Kivumbi tatweganye era avuddeyo ne tubeerako bye twogedde naye era tuli bamativu nti Oluganda lwe tubadde nalwo emyaka 3 abamu myaka 4 tuzzemu okulwolesa. Mwanga Kivumbi akuumirwa mu kkomera ery'ekitalya oluvannyuma lw'okuteeberezebwa okwetaba mu bikolwa eby'ekitujju luno jjo ly'abalamu mu budde bwavaawo mpitewo gwe twakakuba amabega. We've been together. And let me assure the nation we are together. Political disagreements on strategy are petty. And there's no level of pettiness that can make me forget our long-standing relationship. Besides, the human being in me makes me feel the sense of trouble my brother is in. We have a duty to be here. Mwanga Kivumbi is one of us. He's a person, at a personal level, I have known him since 1998. I know my 2 colleagues here have known him longer. Mpuuga nga bali wamu n'Oweekitiibwa Medad Lubega Sseggona akiikirira abantu ba Busiro East ssaako na mubaka Asumani basaalirwa akiikirira abantu ba munsipaali y'e Bugiri bakkiriza nti tewandibaddewo kibaawula singa embeera bweti etuuka ku omu ku bo. Obuvunaanyizibwa bwaffe busukkako buweetaavu bwaffe ng'abantu ssekinnoomu. Ekyo buli omu bw'akitegeera tusobola okutambula ffenna. N'olwekyo okubeera wano n'okuyimirira ne Honorable Mwanga Kivumbi kwe kutegeera kwaffe okw'obugazi n'obuvunaanyizibwa bw'omulimu guno n'okutegeera nti mu makkati gaffe tuzze tutambula n'abantu bangi n'abangi abapya abeegasse ku lugendo luno abeetaaga okuwa obudde okutegeera obugazi bwalwo. Kino ekiseera kyakwekuŋŋaanya na kwekumaakuma, si kyakusaasaana, si kyakuzunga na kuleekaana, kyakwekuŋŋaanya tukole eby'ensonga, si ebyo ebisanyusa, si ebyo ebikyamukiriza. Bwe twali ekira namugamba twali tukubaganya ebirowoozo ne mugamba nti weeteekereteekere okutambula olugendo oluwanvuko kuba omusango gwe bakutaddeko ogw'obusujju musango munene. Mwanga Kivumbi ye mubaka akiikirira abantu b'e Butambala gavumenti gwevunaana omusango gw'obutujju n'okukuma omuliro. Ebyo tetuyinza kwongerako. Nagamba nti Focus TV ekinjawulo kye tulina tetwogera mbu, tetwogera nti gundi yagambye, twogera ebyo biri facts. Tevala tuteekako buvidiyo tuwawaayoko kadde ne tukuterawo vidiyo ezo zosobola okusinziirako okujjajinga ekyo tuba twogedde. So tetusasamaza obula twogera bye tulabyeko bye tulinako facts. Weekumire ku Focus TV, subscribinga, likinga, sharinga, tube nga tutambula wamu naawe, nze nange naawe tube nga tutambula nga tubeera nga tumanyi ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Nkujukiza baganda baffe ba Focus Event Services bagamba nti beekwate bakolera omukolo gwo omulungi ddala. Oyinza okuba nga otutegeka toli mu ggwanga no Uganda naye weetegayo company esobola okutegera omukolo gwo. Ba event managers be ba Focus Service and Focus Event Services beekwate babe nga bakolera emikolo gyo obulungi ddala. So nga ate ne Focus Farms and Chicken Supply nabo beekwate bakolere babakuyigiriza okulunda enkoko y'ennyama, bakuyambeko okulunda enkoko y'ennyama. Ne bw'atoli mu ggwanga lyattu Uganda bakujja kuyambako okulaba nga osobola bulungi nnyo
okutukiza ekirooto kye ekyokulunda. Nze Ade Wilberforce Kimuyanja. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi